Ninga tekweya. Aha, oyaba Mukweyesa okwanukula. Aha, kyamukisa mulungi mu darasa yaffe eno tuwulidde ku bwino nga omubaka asomesa ku muntu ayitibwa al-Muslim Mukweyesa. Kati ekibuzo ne kijja nti okweyesa ki? Waliwo ensomesa eyasaasaana ennyo nange nagisomesaako naye munnange nakati nnyingi nga tebakulabudde. Ngoye zisika obukongobo, ngoye zisika obukongobo, ngoye zisika obukongobo. Nedda obusiraamu tebugaana zisika bukongobule, wabula bugaana ezitali waggulwa lwa bukongobule. Nsaba Allah akkirize okiwulire era okitegeere. Aha, kakati ekyokulabira kankiragire wano. Kano bwe kabanga ke kakongobule kano ondaba, kano bwe kabanga kakongobule kano ondaba kino ki siwulira tuli ku parts of the body lesson nyangu nyo oba mukiwa. Kano bwe kabanga kakongobule kino ki webale nnyo, kino kigere. Bwe mba ku kigere gamba kakongobule, kati nyambuka waggulu. Kino ki kigere, kino ki kino ki siwulira kigere, kakongobule, kino ki gamba ntumbwe. Okkiriza? Okkiriza? Katulya hadithi kigambe bwokiwulire wulire. Mu hadithi emu yavaku waliwo tabi'i ayitibwa Abdurrahman ibn Yaqub. Yafuna kashansi nasinkana ku sahabiyu. Sahabiyu yali ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri. Wulira ensonga eno. Kati nga bw'omanyi olaba otya n'osanga sahabiyu. Nze mubuuza ebibuuzo byange, lwaki mbimubuuza? Anti yasoba ku nabbi butereevu sallallahu alaihi wasallam. Nekitegeeza nti agenda kumpa ansa entuufu etaliimu matankane. Era bwe mbanga nze nsanze sahabiyu mba njala mubuuze ku bibuuzo bino bisatu. Ekisooka njala mubuuze ku ddaawa ya Bayibuli era mu lwekya mu Busiraamu. Ekirala njala mubuuze olunaku lw'omukaaga lusiiba mu nnaku eza sunna. Ekyokusatu njagala mubuuze ku itikaafu. Ya mizikiti esatu gyokka oba etulira n'emizikiti emirala. Kuganjala mubuuze ku masala gatawanya wano ewaffe wano. Kati Abdurrahman kye yakola yalina amasala gabatawanye ewaabwe gaali ku ngoye. Era kyekibuuzo kyamubuuza yamugamba akhbirna anil izari. Ndoza kasoro kategedde tabi'i asinkanye sahabiyu. Tabi'i ayitibwa ani? Abdurrahman ibn Yaqub. Asinkanye sahabi ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri. Yamubuuza nti akhbirna anil izari. Ndikwagula kibuuzo ekyo. Abu Sa'id yamugamba atya? Yamugamba nti ala khadiri saqabta, ogudde ku mukugu. Kakati ng'Abaganda bwe bagamba
waliwo embeera ebeera waawo ojjo obuguma nga olopedde ku poliisi babategeeza kiringa omubbi nga bidde ku poliisi kuba bajja wali nga batwala wali waliwo etagisawo bodaboda etagisawo entambula ogati ala khabiri saqatta ala khabiri saqatta ogudde ku mugugu n'atandika omuwa ansa teyateeka mu kigambo kye n'eki yagamba nti qaala rasulullah omubaka wa Allah yagamba ku masala g'obuuzaako omubaka Allah yagasomesaako bw'ati yagamba izratul muslimi ez'omusiraamu ekyemanyi owawadagala nzibuna nti enkutu y'omusiraamu lwaki atawudde izratu akati izratu tekitegeeza nkutu enkutu eyitibwa izaaru tekitegeeza nkutu emu tekitegeeza nkutu nnyingi enkutu ennyingi ziyitibwa uzratu ate ebbiri izaaraani emu izaaru ebbiri izaaraani ennyingi uzratu kubisatu tekuli kiragire mu hadithi eno ekyalabikiramu izratu obasaba ku safu kino kyebayita isimu hay'a izratu nga bwolaba jirisatu kitibatu biribatu bagiyita isimu hay'a kale linnya liraga fashion kati obaka yaga nti izratul muslimi fashion ye ngoye ku musajja omusiraamu nzikola ekigambo izratu zibeera ku fashion ki amakutu teyogera kika kya ngoye teyogera ku nkutu teyogera ku juba si mpale si kanzu wabula oba kanzu oba mpale oba nkutu oba ne bwe battawulo oba draka shuti oba night dress oba nga yabizingira wamu ye n'asomesa fashion gye biteekwa okubeerako yagamba atya izratul muslimi kasita zibanga za musiraamu ila nisfi saaqayhi zibeere wakati wa ntungu kasita twakulaze entumbwe kati eno webanga yentumbwe kati zibeere wakati wa ntumbwe ombaka naga nti wala junah tekirina mutawaana fima bainahu mugaapu eno engeri z'omusiraamu bwe zitambulira mu gaapu eno ombaka yagaa tikirina mutawaana yagamba nti fima bainahu wa baina alka'bayn wakati wano ne wakati w'obukongovuli amakulu tezikoonayo kakongovuli wabula eno gaapu ombaka gyaleseewo eno nekitegeeza ebanga yentumbwe ne zibeera wano ezengoye ensiraamu kubanga ziri wakati wa siwulira ate bwe zikkako bwe zituuka wano gamba nsiraamu ate zino nsiraamu ate zino nsiraamu ate zino nsiraamu ate zino ezo nkatuliki ne bwe ziba tezikweya ate zino siwulira olabe embweko babekiwemu baba bakola zino kubanga zino gyeziri nono omusimbi gyali nono gyali nezirika n'engatto hadithi ey'okubiri ya Hudhaifata ibn Yaman yatugamba nti akhadha rasulullahi bi'adlati saaqi omubaka wa Allah yakwata ku ntumbwe yange kakati entumbwe kasitogyitegedde abuda kitegeeza nawolofu kati olaba ku mukono wano kino kibeeta abuda kino abaganda bayita nawolofu
kakati ekyo kyolagenda ku ntumbo gyekiri siwakitegeera kati olw'obukulu bw'ensonga ng'omubaka yagala asomesa Hudhaifa asomese ne umma yonna engoye ensiraamu zibeera zitya omanyi ki yakola ahadha yakwatira ddala ku agula ya Hudhaifa bwe yagikwata n'amugamba ti hadha wano wenkutte mawdhi'ul izaari wenzagala n'agamba nti wala haqqu lilizari fil ka'bayn mu bukongovule tezinayo mugabo amakulu nabbi wa Allah eno yazigobayo kuwa mu bukongovule nazisindika waggulu wa bukongovule kiboneza olulimi kata kumpereze esebose banazi bangi bantawanya babazikweza kati abafuata mugamba kibaga bamukwesa aha kakati nekitegeeza omugambanga nti yes mukulabako abantu tezikweya naye wa Allah zikweya wadde ng'olaba tezikweya lwaki ebyo mu Isiraamu bingi nnyo nga bw'okiraba bulala nga ne Allah akiraba bulala kiriwo ekibeera ekituufu ekya Allah kati mu hadithi mbira nabbi waffe alina ekika ky'abakyala kyeyogerako ng'abakyala abo bamuliro kubanga abogerako ekigambo kinene yagamba nti wala yajidina raihata aljanna tebajja kulaba lusula jjana yaga nti lama arahunna nze sibalabyeko naye gye bujja bajja kujja kati bangi nnyo nga balina kizibu ki yayogera ebizibu byabwe mu byo nakino yakyogera yagamba nti kasiyatu aliyatu yaddira ebintu bibiri nga biri opposite n'abibagattako yaga nti bagenda kuba kasiyati nga bambadde aliyati ate nga bali bukunya nga bambadde naye nga bali naked lwaki amakulu bagenda kuba bambadde mu kulaba kwabwe nga yaraba ayambadde ate ba neighbors nga balaba ayambadde ate abaana be ate wa Allah naked nga ayambadde kagundi kapaaki kimo kitegeera lwaki ayambadde naye tayambalidde ku mateeka Allah ge yassa ngani ng'omukyala yenna kisoboka nga yeebikkiridde naye enviiri nga ziri bweru kikyomulabako ayambadde mu kulaba kwe naye wa Allah naked oba nga yeebikkiridde bulungi naye ebigere nga biri bweru aba tayambadde mu Busiraamu. Mu hadithi endala wulira nabbi waffe yatugamba bw'ati kale bali batambula ne basahaba nasanga entaana bbiri nazisimbako ebikindi kati hadithi egyo njogerako yagamba nti inna sahibai hadhaini alqabraini bannanyini ntaana zino bombi yuadhabani babonerezebwa wulira wama yuadhabani fi kabiri ekibabonerezesa si kinene wa innahu lakabiri naye ate kinene nekitegeeza ki ebitendo bibiri biri opposite abigase mu kitendo kimu agambye si kinene naye ate kinene wama yuadhabani fi kabiri ekibabonerezesa si kinene wa innahu lakabiri naye ate kinene yali ategeeza ki amakulu mu kulaba kwabwe balinga bakikola nga bwala omusazi w'ebirevu kati Mukweyesa yalabako nako kasana siibi kumbe wa Allah nga gwannagomola odira otya ekiragiro kya shaitaani n'okiteeka mu ibada kati wulira wama yuadhabani fi kabiri ekibabonereza si kinene wa innahu lakabiri naye ate kinene hadithi eri mu Bukhari nekitante ebintu bingi byetukola nga kulabanga akatini naye wa Allah nga kunene ne mu surati Nur Allah yakyogerako yatuga nti watahsabunahu hayina
wa huwa inda Allah azim. Kakati kyali kibonereza abana b'omukabuli ombaka akyogera yagati amma ahaduhuma omuku bombi kana yamshi binnamima yali atambuza olugambo nakati gyali nga musaza atambuza olugambo takiralikiranga munaka lwaki shaitani mugamba akonako olidde embisi kumbe nga yalaba katini ate wa Allah nga bunene nakino kisoboka nga ogw'omulimu nga gwamusakira n'emikwano alina emikwano mingi kubanga emboozi erimu olugambo n'okugeya ekimenti enyuma era mwagala okukamala wabeera tewabeera kiwubaala kumbe okutuuka mu kabbuli Allahu akbar nga gwannagomola yatuga nti amma ahaduhuma omu ku bombi kana yamshi binnamima yali atambuza olugambo wa amma al-akhar ate omulala kana la yastatiru min al-bawl yali teyeekuuma ku musulo yurini bawl afukale gumusamukira nagenda musala ko Allah kati Allah yamufuna ali mukumucha ekale bane imam ese Mujanga chukiza ngamba kubanga nze katengazi mchala yabadde hijabu mutufu alaze figa hiyo era batayambadde nze ngabadde anyumira nnyo abatayambadde ate kakati nga mukyalawo netangaala batayambadde kubanga ekikyayambadde nebanga yasente nyingi niwe basala ebirija batayambadde kubanga sokolabe etangaala kati abatayambadde kubanga ekigenderamu hijaabu kubikka ate yetabise eraga figa abatayambadde kati mu Qur'an ekiriba singa osomako mu surati Nur Allah yatugamba nti qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati gamba abasiramu abakyala yaghuddu min absarihim bakakanya amaaso gaabwe ويحفظن فروجهن فكمن بين ولد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بأرجلهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن yabagamba tebageza ne boolesa ebitone byabwe tebageza ne boolesa ebyokweyunda byabwe wulira illa okujjako libu'ulatihin kuba baba au oba abaihin kuba tata baabwe au oba abai bu'ulatihin kakati okufundizaamu nannyini nsi bwe yali atonda omukyala ayina byamuteekako nga byakumuwunda nga ki nga figa asakate gamba kabina abakyala bo tebabimanyi nigase butubyawula nga kwayina akabina niga tena figa zigambye figa ojja kigazi yamukala naye badde Allah atonda gwe ali okutonda omukyala subhanallah namuwa figa okusinzira ku bwino mu nsi yonna Allah ayagala okulaba nga bbaawo yekka yakimanyi bwolina figa ate abalala nga balaba kakookolo katambula siwakitegeera oba figa kweri oba teriiko siwakitegeera bo balaba kintu kubanga kati nannyini nsi alina ekyambalo kye yabalondera ekyo okiraba ekyo
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كتابا ekyambalo ekyo bakyambala nga bwe yakirambika ng'obusiraamu bwe bukirambika nga kirina bitendo ki nga kigazi nga si kitangaafu nakiteekako bulungi bwati n'atambula muneetoyeza kutegeera oba alina figa oba olaba nga kiswa kitambula bwe kiti siwo kitegeera naye nga bbaawe ye yamanyi ti Allah yatugamba nti wala yubidina zinatahun tebageza ne boolesa ebitone byabwe ebyokwewunda byabwe illa okujjako libuudatihin nga babyoleseza kuba baawo yekka gobanga obiraga olwolwaddemu mutayimenga ng'akoma ng'anatera okudda soma okitegeera ne bwesala buli babuyita batya baye babuyita olwaddemu okuteekamu legingi figa yonna nevaayo nekiginala lwaki bbaawo bwogi soma okitegeera era mubi ntu aba byawonda nabyabakyala mulimu enviiri simanyi ompulira bbaawo yekka yabamanya nti olina ekiviiri kigweno kiti sima okitegeera nokizaako neeno so si bantu balala ate nebibiri ziringiza abatayambadde oyo kasiyata aliyati ye mukulabako ayambadde naye wa Allah ta Sheikh tusanyise kulabase kale ulira nakino ate oba okumanya ensonga eri serious omubaka yatuuka no bagaana okola ki okwekuba perfume n'afuluma mu nnyumba ye lwaki mu hadithi emu yakizitoya yavuga nti fahiya zaniya wakikolera aba ayenze byonna byongera kakasa kino kitya ebyokwewunda byo obiraganga siwulira baawo yekka ya nisaa annabiyi lastunna ka ahadin minan nisaa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. mu Qur'ani Surat Ahzab nanyini nsaatooba yatuuka no bagaana okuseeneekereza eddoboozi kati yo omukyala ategeera eddiini eno nsaba nga bayingiwaza eddoboozi lyakozesa ng'ayogera ne bbaawe si lyakozesa ng'ayogera n'omusajja omulala akola atya ekyo kiri mu bwongo bwo gwe kipime nga bw'oba oyogera n'omusajja omulala tossaamu enekasitiriyo ate obagana nebbaawo omesi oba alina obukodya okimanyi tayinza okuzuukusa nga si byoliko just kuyita linnya lyo kakati nze bampita Hassan simanyi okitegeere nobuye bwakuyita Hassan kati obwe buti obu mami Hassan kati obwe buti obu tobukolanga naawe sinze bbaawo genda obiyite kati oyo wange waddemu okuteekamu akantu wako simanyi okiwulira nange nempulira nga omubiri gwonna jesi bampita linnya lyange ate nze wange gyebiri manyi omuyita Mariyamu neryo gwe neteekamu Mariyamu nanteza oli omuyita mugole simanyi okitegeera nyina engeri yeteekamu kasitiriyo kakati kolijjako eko genda kuwulira
Hassan kugamba kati sibisobola kali nebo bayinga gye babikolamu kakati siini eno nagenda kitekamu kahamsi nagenda okatigo subhanallah kati nawe ogenda okusitula amaaso mutunulako ngolaba nga zze obuto naye nga just kakobya kataddemu kati ekyo bwekiti ekyo omusiraamu omukyalo omusiraamu yategera eddiini eno eddoboozi lyakozesa ng'ayogera n'ebbaawe byanjawulo nnyo katugeze ali mu dduuka nelyakozesa ng'ayogera ne kasitoma bw'abagenda ne kasitoma tassaamu kugamba kale oba bayita batya tassaamu golo webale nnyo kakati oba kasitoma ke yabukole mu birala naye ku kyeddoboozi ntyokugamba nti ayogere ng'aboggokana wadde nga kale ojja kitegeera naye gwekozesa amagezi go omanyi nti bwenjogera noono mu kasitoma siye bbaawo wange siteekamu gono nga njogera naye just ekinkwasaganye muguza kintu kinagende nalabako omukyalo nakaseera awo mpoza baga nti okulira n'ennyanja sinza kukyerabira nakaseera waliwo akatale kanakatunda emmere awoteri eyo Allah atonda omukyala mulungi niwe oba yalaga oba yafa simanyi yadda naye ngo Allah yatonda omukyala naye ng'alina kasitoma keya ng'ayogera n'abasajja wallahi ng'ayina kutuuka ku mbeera nga ligagala omukiisinga namusemberera nogamba kale omuntu aliranye no ku muzikiti wano okulira n'ennyanja mpozi sikuliira nga mukyala ali akolera ku muzikiti naye nga tabeera busiraamu kale barakallahu fikum sekakangire ddala kakati barakallahu fikum okowe n'ennyindo n'okusiiga ku mimwa okowe n'asiigako oba n'abusalako nze nkirengedde era mukunyonyola kwe mbadde nnyonnyola nga nnyonnyola ayeegi toyeresa lyakwondage okujjako eribbaawo nkirowoozezaako lwakuba tokibuuzizza naye Sheikh agenda kiteeka mu musomo gwe insha Allah ajja kinyonyolako kiramula kitya omukyala okuwumula ennyindo oba okusigako ku mimwa nigikola ka design ng'ogwo wansi mu myufu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka